po jako akawuwo. Saagala kulamula gwe siwadde mukisa. Waliwo abalamuzi bangi wano. Kooti ensukkulumu etaddewo olwange ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka guno okuweerako ensala yaayo mu musango ekibiina ki National Unity Platform ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe kyawaabira nga bawakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu akaggwa. Kyagulanyi Ssentamu Robert, the petitioner, versus Yoweri Museveni Tibuhaburwa Kaguta, the Electoral Commission, the Attorney General for the respondents. Kino kizza oluvannyuma lwa kkooti eno okumaliriza okuwulira okuteekateeka omusango guno engeri gye gunaatambulamu. The court has no power to expand, it has no latitude to expand this time frame. Beginning Tuesday the 2nd of this month, last Tuesday last week, we must determine this matter within 4 to 5 days. Bannamateeka b'oludda oluwaabi nga bakulembeddwamu Medadi Lubega Sseggona basabye kkooti ebongera obudde basobole okuteekamu ebirayiro by'abajulizi baabwe bye bagenda okuleeta. Our prayer, my lords, again with apology, is to have the pre-hearing session adjourned to another brilliant date as you may be pleased, where we undertake to be more organized, prepared and definitive in how we move. Wano kkooti ey'abalamuzi omwenda abagenda okuwulira omusango guno ng'ekulemberwamu Ssaabalamuzi Alfonso Owinyiddolo weesinzidde neewa obudde buli ludda bwe lugenda okumala nga luteekamu obujulizi n'empoza yaalwo. The strict timeline I have given for filing affidavit evidence, you'll be lucky if you'll be allowed to file an affidavit evidence outside of that timeline. So you really got to go and do work. Because there's a great danger, then it will lead to serious ramification if we expand the latitude that you can file an affidavit whenever you want. Bannamateeka ba Kyagulanyi balagiddwa okuteekamu ebirayiro byonna ebyasigalira mu kkooti obutasuganga ennaku z'omwezi 14 omwezi guno, so nga bebawawaabira bakuddamu obujulizi bwa bano obutasukanga ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. So the timeline I've given for these actions is really strict. It is also strict on the court. The court must, all those volumes, the court must determine within a space of 10 days. So similarly, you must do your work within the timeline court has given. Oluvannyuma ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno bannamateeka ba Kyagulanyi bajja kwanukula ebyo byonna bannamateeka babawaabirwa bye banaaba bataddemu. From now, whatever has transpired, you know, we can spend the whole day saying you did, you didn't do. But I am saying from now, I do not want learned counsel whose responsibility is to me primarily. Then because of that, they have a responsibility to the petitioner or to the respondent. Wano kkooti yakuddamu okutuula ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno okulaba bannamateeka banaaba batuuse. So I expect that the Attorney General will give you maximum cooperation, counsel for the first respondent, the second respondent, they will all give you maximum cooperation. And similarly, they may want some information from you. We expect it's not a one-way traffic. Ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokusatu omwaka guno kkooti yakutandika okuwulira obujulizi bw'enjuyi zonna mu bujjuvu era mu bigambo. It is our opinion that those areas can be discussed and finalized now. Okutandika ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokusatu kkooti yakugenda etandike okuwandiika ensala era nga yakugiwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka guno. And that upon disposal of that, then that this court may be pleased to guide us on the further timetable.
Oluvannyuma twogeddeko ne bannamateeka b'omuwabi ababadde bakulembeddwamu Medad Lubega Segona ne batubulira lwaki basabye kkooti ebongera obudde obulala n'okutubuulira okuteekateeka kw'okuwulira omusango guno nga bwe kubadde. We are going to place evidence before court and you will see that evidence. Like we've been advised and I agree it is good practice. We shall file the evidence in court, not before the world. Thank you. Kyagulanyi awabira Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni akakiiko k'ebyokulonda wamu ne ssaabawolereza wa gavumenti ng'alumiriza President Museveni okwekobaana n'akakiiko k'ebyokulonda ne babba akalulu akaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January. Kooti katugireko ekola omulimu gwayo bw'eneemala gukola olyoka ogira muli. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Okutunuulira obujulizi ne zirungamya oba ne zisalawo ng'amateeka bwe galambika.